bakulideko sente Making gwatabadde federation ononozo kya sente mukulembera abayimbi nfuna information nyingi nga kasita nga kikwata ku bayimba yesebo aba federation bakulise n'omusimbi gw'abayimbi obuwumbi 10 federation wali nayo federation jangu tubulire sibona nti babawadde bannabo bambabamira yomukube bamye njala besinga okuluma badduse nano jangu nyonyole okukingisa agamente nno bakulideko sente era enjala besinga okuluma badduse ne sente bituufu ekisooka kingi mukwano gwa we are so tight bambi y'omu ku bayimbi abanzikiririzaamu ate I celebrate him a lot what I know ngaza tula kakiiko bambi nothing has yet come on the account y'abayimbi ebintu bikyali mu process ate biliyoni 5 zebagambye nti zemwafunye biliyoni 5 zemwafunye zebagambye nti mwafunye amazima matuufu genjagala omanye akawunti nange nina obuyinza obugiririzaako tewali kyabudde ku akawunti y'abayimbi ate si sente zakulya twongereko ku ddoboozi si sente zakulya sente ezo zakwewala tezinatuulayo twagenze gulu kiki mwali munonyayeko twagenze gulu for negotiations abawuma batuyise tu negotiate bakola ekintu kyebayita womas batuyise to negotiate with them but at the end of the day twamalirizanga we have agreed balina okujja mu federation nabo bakirabe wuma yabayise oba omukulu ow'ekitiibwa yabayise wuma yasabye ne bannansi waliwo ekibiina bakiyita bannansi basabye tusisinkana okufuna clarification ddala entuufu because wherever you meet different parties they tell you different things about the federation buli omu aleeta kiki abamu ne babagamba nobaga tetweregisteringa n'omulundi n'ogumu abalala ne bagamba ntitwaregisteringa bya bulimba oba yaki naye bagenza okukebera empapula zetwaleesa buli kimu kyonna they verified that ekintu kitambula bulungi ekintu kituufu bambi abasingayo ababadde babuzaabuzibwa bambi bategedde amazima even as I speak right now waliwo abalala abavudde different counties ne regions ne districts bazze ku federation bategedde amazima mwabagenza okuba nti nno munegotiatinga womas ne federation kyekyalwanyisa Eddy Kenzo ne tanalwanako ne fiina masanyalaze teyikulwana era omuntu yenna agamba nti wabaddewo okulwana that is a lie tewabaddewo okulwana tewali yalwanye we didn't exchange words oba okuyomba no but it was a matter of okufulumya misunderstandings eziriwo tuwulira kino waliwo kino olinajjayo evidence yasubira nti evidence bagenda okukebera nga sibye bagamba buli omu yabadde ayagala kulaga jeno nti ye mukulu of course buli omu you have to bring out your evidence tekyaviiriddeko okulwana no one fought bannange yali yalwanye that's the false information the truth is wherever there is whatever negotiations walina okubeerawo proof twajjeyo proof federation kirabe ntuka katono nnyo abamu ku b'ebitiibwa baminisita beebuuza nti lwaki abayimbi mubeera ku seriini ne mulya ne mwebaka ne mukwana n'abakazi biro ne mugikuba gavumenti kakati number 1 lwaki tulya bananga abayimbi tetuwulye ani yabatumayo tulya munnange tulya we have to eat n'abantu era nemwe mukuŋŋaanya nga mukuŋŋaanye nga namawulire namwe mulya ekitege aye n'okwebaka kale nawantu badde tukola kiro emirimu gyaffe gyakiro abayimbi tulina okwebaka ng'abantu ekitege kalaga n'ekyokusatu ekyokwana abakazi tuli bantu ekitege these are bodies nebagamba omulimu no these are bodies ekitege and one and two apart from all that the jobs kizibu okufuna abayimbi mu kifo kimu okuleka ekivu ate bwe balina oba obafuna mu kivu ajja yakuba yagenda so we decided to gather mu kifo kimu twagatheringa mu kifo kimu okusobola okuŋŋaanira okusobola okusisinkanira ffenna abayimbi ennamanyi alina okubeerawo then abasulawo tebasuuka nabayimbi tebasuuka bayimbi abajjawo busajja nakusatu ne bagenda abasula batono Minister of Gender yavaayo negamba nti neyebuuza lwaki musula ku seriini era ani yabatwalayo ne mutandika okuba nti mulina biiro nene mu gavumenti. Minister of Gender si yeyabuuza naye yali muntu omu yeyabuuza.
yali muntu omu ye yabuuza Ng'abuuza one of the member of parliament era yayanukubwa kiraba yayanukubwa yanukubwa bulungi nnyo kitegeera ekyatuleetawo kukuŋŋaanira nga bwenkugambye kizibu okusanga omuyimbi mu kifo ekimu tubadde ne King Saha wuyabuze kalo n'atonga wuyo agenze polisi bani naabuze kati nange nzuuno nziruka if you need us nga tuteese ku bintu ne byamakulu ebiri serious you have to put us in one place ali nno tulina omuze baaba oluusi ffe meetings zaffe tuyinza nozikola ekiro because awo osobola sometimes ofuna abayimbi ekiraba emisana yonna baba beebase kakati ate ne mufunayo abagetinze bit sober and strong kumaca ne mudduka mu zi meeting omulimu tagubadde gwakusaaga kati bagamba nti nno omulimu omukulu kati oguli eyo mwawukanyiza abayimbi mu abasajja mukwana abayimbi eri nemubaleeta n'entalo nga Lydia Jasmine ne Kalo Nantongo eyo agambe Kalo Kasita Kalo Nantongo Lydia Jasmine kigambibwa nti mu abayimbi abasajja muddeyo ne mukwana abayimbi abakyala ne mutuuka n'okuba nti nemubalwanaganya ne mubaawula Kalo Nantongo ne Lydia Jasmine. Okay, let me tell you one thing. Ekya Kalo Nantongo ne Lydia Jasmine, it is story efuluma ndala ate the reality is different. What is so tebalwanirangako musajja yenna oba tekiriiwo kiyinza okuba nga kyabakwanya ate nga batandika kuserini no tebawukanangako bwe batyo tebawukanangako bwe batyo era olaba ne Kalo yabadde ku kikulu kyali bakola zani follow ku Instagram no it was just misunderstanding naye kyokugamba nti abayimbi abasajja bawukanya abawala there is one police actually etambulira mu buli muyimbi right now fembi both boys and girls teri kwana muyimbi abayimbi naddala okutandikira ddala omwaka oguwedde naguno twatuka for some reason buli muyimbi yenna ali ku Serena ali mu federation akugamba ekintu kimusobola kwana muyimbi ate bagamba nti neggali mpita wakati ennaku ze mukozesa mwatandika kufuna z'abasirikale bambi ekyo ekyabulimba tewali yali atuleeteddeko gali empitawa luli twafunanga jam session naye kati tezikyabaayo tugambe nti akakiiko ka jenda kabasinga akakiiko ka jenda tekalina kyekaali kakoze ku jam session kubanga tebatuwangayo yadde n'ekikunya kuddukanya ki jam session ffe twapozingamu nga twaga tuli branding jam session ejjenga eri bigger better ingesa agambe nti nno sebo okuuma lubugo lubaale mubbe sente bandikulideko. That's why I love King Saha. Jam session is come out. No, that's why I love King Saha. King Saha is my friend. Sometimes it's funny. Yo kati King Saha umutofu. Nesende tezingaba kujja. Mugulike eyo n'omukulwana. Of them negotiations. Jam session agenda kudda within few weeks. Tujja kuba tubategeeza. Within few weeks it's going to come back big and better. So kyawedde nga Sinja agenda kujja ku federation ne timu ye. Everything is done. The Lord has been with us. Era kiraze tubadde bamazima tetuliwo okuba kintu kyonna bakuba netuliwo okuzimba industry yafa tetwagala ebyabakyawaganya bibawulira tebidde because ebimu ku bizinesi ali sente na buyinza tetulina gwe twali tukyaye tetukyawaganangako but they were just misunderstandings and very soon tujja bayita tufune more information about that so zibadde misunderstandings but everything is done. We are very open. Mukama abeere namwe.